Mbabulire nateeba omusajja omusajja owange yanzimbira amaka ndowooza mugalaba nze sisula mu maka gane nze n'omusajja gwe nalonda nfaako nga kwini gamba nsobya nga weesiimye era neesiimye kuba kati ndi mu bbanga ekisooka omusajja owange yangulira emmotoka nze sitambuza bigere ekyebigere nakivaako ekyokubiri omusajja owange ampa ssente kyenjagala kyendya oba ndidde enkoko oba kibumba oba kyenda oba nyama nze kyendagala kyendya bannange nange obulamu bwebutyo bwenneegomba kati nze mpulira ndi waggulu kati seewulira bannange kyenasooka okwewala seewola ye ate neewolera eki omusajja yampa ssente nze aziriko obuvunaanyizibwa nze apulaninga buli kimu kati neewola buki nsobya sikubalya sente zange maze ebbanga kinakuba ewuwo otobeerayo amasimu go wagajjako kati sebo nyabo basalawo kati kubeera eno wanneyiba njagala sente zange sente ki zomanja sakuwa sente zange emitwalo 2 nga onobe wakiwanuka opangise boda etekeko emifaliso gyo simanya bitingoye zo nga ogende wakitaawo ate kati weegaana sakuwa emitwalo gyange ebiri tokimanyi kutwala waceya itawomu Cable Foundation, promoting young talent.